Katikiro kyekyaganyi Katikiro ogera na Archbishop ngana babuli amaziga Mpuuga ge yakaba mu meeting ane nafuluma studio leero simanyi wafuluma simanyi kubanga byengenda okwogera nange Allah yamanyi akyalimpa nkolera Katonda sikolera bantu amazima gangenda okwogera nkolera Allah sikolera mwana wa muntu asagala muntu ompaane ngenda kwogera ebintu bino nga sina gwe nekubidde sogeza bukyayi nani bakute Bible ne Qur'an ina Bible ne Qur'an kisobola kukwasa kukyawandiki mpa Bible ne Qur'an tokwata kukyawandiki kuba ngenda kukolera Katonda atayina data va ku live eno kale microphone gitereze nchidamu microphone eterere boba toyina data va ku live eno nkwegayiridde ate bwabanga owuli anti amazima gakusiiwa saidi zonna va ku live eno ojja kaaba ojja kufiira wano bwereere ali emulaga agenda okufa lindamu bwobanga oli ku live eno ng'ovuga taxi parkinga bwoba oli ku boda giparkinge bwoba oli ku drip bagikugyeko ofune amazima bwobanga olina kyokola bwobanga oli kadaama ng'oyoza bintu biteeke ebbali bwobanga oli musuubizi wa ku kikuubo galawo edduuka okay kuno njagalako baagala mazima go katugeze ku bintu ekisinga omwoyo w'amazima ali ku bajjo amaze okusembera wendi nange ntudde bubya nange nyina agenda byogera mbitidde mu kubintu gano kubanga twogera kutugenda kwogera ku mukolo gw'omukulu Mpuuga tujja kwogera ku Alien Skin General Issue yamugaye nti waba ayagaliza eddembe nange ntidde amazima ogenda kwa Segona Emukono ogenda kwa Segona lawyer wa Nopu n'agenda ku mukolo gw'Ampuuga kitegeeza ki njagala tusembyeyo kansale ye Mukono bamubye emizibu olw'okubanga yagenze ewa Mpuuga abawuliriza BTFM amanya n'eddoboozi nze mu Kasandulu banzika Seta Bajjo Mukono okyamira ku midaala gya mbizi abaana baatunda n'amalalo sima cementing bwe njogeranga ekigambo ekyo mba ngenda kwogera mazima meereere lero nakulwalira ali ku Radio Beat nsonyiwa kuba ngenda kwogera kituufu nga bwe kiri nze nabagamba nkolera Katonda sikolera bantu era ngenda kwogera buli Mukama Katonda gwensinza bwe ngenda kulimbamu bwebanga nina obukyayi ku muntu ina gwe ngenda okwogerako amazima nzibiridde n'okuzibirira lwakuba Radio temundaba sikambadde ku TV mwanirabye nga nzibiridde omanyi bwe lubako omwoyo w'amazima awulira mulinga amazima gakutte ofulowinga tugulewo byengenda okwogera ku mazima guma nkimanyi oyinza okuba olina g'owagira bino si byakuwagira bino bintu byakutereeza ggwanga naye kansooke eddala okwewaana bwe twali ku BTFM abawuliza BTFM nabagamba ekigendwa ky'omukolo gwa Mpuuga era mwakirabye nkabazanyire tokazanya bakamanye ojja kazanya edda naye mbagamba nti Mpuuga akola omukolo guno kufuna bargaining power bobi basobole okuddamu okutabagala nani naye mbagamba Mpuuga tagenda kulangirira political party nsimbawo $5,000,000 bwe babi nabyogera isubi byabadde naye ng'ate balina ekigenderwa inside okola political party ebimu ku bigaana Mpuuga okola political party kati nti yagira ku kaadi ya Nuupu bw'ayasangusa n'agamba nti sikyali member wa Nuupu automatically avaayo mu parliament no bakomisiona n'abukola ki n'abufuna n'abuvaako kakati ekisumbuwa Mpuuga ne Basegona nti amateeka gabasiba okuva mu Nuupu osanga bandibadde baagala okukola ki nze bali ndasoma abantu abazanyisa Professor Bajjo bensaasira kakati ngenda basuusulira omukolo bannayuganda kadi matonyiga simu bwe bangani nga njogera abantu bannayuganda mwena singa nze Masias Mpuuga nali sikola mukolo gw'e Masaka era nali sikola Thanksgiving bannayuganda bulijjo Mpuuga atiisatiisa ne Bobi n'atyamu nga Bobi alowooza w'amaanyi nti bwe yagenze e Masaka yeetadde ku minzaani talina maanyi wadde Mpuuga kiraga butaba na maanyi nze nina research e Masaka ye flop of the year Thanksgiving kansooke nkuwe bwino Katikkiro wa Buganda baatula mu lukiiko ne bamugana okugenda e Masaka Katikkiro baagaana muganda okugenda e Masaka ne bamugamba olukiiko olutwala Katikkiro bino soba byogera kabaka wange owebweru ng'apaayiriza olukiiko olutwala Katikkiro bamugamba togeza n'olinnya e Masaka Katikkiro ne bamugamba ti tukulaba ki kuba Katikkiro si yeefuga yeko olukiiko lwa Mmengo lwamugamba tulinnya ki e Masaka Katikkiro n'ayita Mpuuga n'amugamba Mpuuga tukoye ebintu bino kubanga motivu y'omukolo yali yakwetondera Kyagulanyi n'amugamba Mpuuga lwaki toweetonda
motive y'omukolo yali yakola ki kubanga ne Buganda ne Mengo gye twesiba Mengo gye mulowooza nti eri mabega wa Mpuuga eyagala Mpuuga yeetonde yalaba nti Mpuuga yakola ekikyamu naye nga wonoba n'omwana wo nti yo Bajjo ye waffe ti Bajjo wajja ku leediyo n'awemula ompulya bulungi n'awemula ogamba Bajjo yeki Katikkiro kennyini mu meeting eyo yagamba Oweekitiibwa Mpuuga nti genda weetonde yetondere bantu bino ebintu si bya Kyagulanyi era gwe ampulya ku leediyo zino ensonga si za Kyagulanyi kubanga logically nti Bobi Wine tebaba kuvaayo kukola bwe batyo kye bakola Mpuuga Nuupu yandiswadde Nuupu nayo bandigirabye nga bali b'enguzi munnaye Katikkiro ng'agamba ze sigenda kukola ki kujja ku mukolo Archbishop ng'ateekawo etteeka bino nonkuwa byama Bajjo eka yabana Archbishop ng'abagamba nze omukolo ogutali mu church ng'ogenda kubeera mu kisaawe sijja kusaba era wabaddewo okusika okw'amaanyi wakati wa Kereziya Church n'okusindikayo emisinoli bamuyita misinoli abakolevo ki kubanga naye abawa amaanyi kati engeri gye balangira Archbishop ng'alina okuteekayo representative ne Archbishop yagaanye okugenda ku mukolo gwo because Archbishop yabagamba omukolo gwase guli mu kkanisa sisobola kukola ki balina kuteeka mu kkanisa bino no byamaterializa bigga nze byenjogera mu Uganda byange nzekka Archbishop teyalinyeeyo ababaka ba Nuupu abakuwadde mu background bagamba Mpuuga soko okubemu drive otulage momentum nkolaga obubi bw'abantu nti Mpuuga bwe yakuba drive yava Kampala drive anti yatunula bwati eruka yakubunyama natula emabega bweti nga teri muntu nange nenkaba tewali bantu Mpuuga yamagamaga bwati bwe yamagamaga mukatunanga alaba motoka ye ekino kituyoboola Mpuuga nza Professor Bajjo byenjogera byange bitwalo babikola ki era ebisobi Mpuuga gyakyasinza okwejjusa yeriwa kukola drive kuba yalina ekizibu mukako bategeka babwanika bategeka alina ba promoter bisijja kwogera ku leedi abakirimu nabo nga bategeka ne Mpuuga camp ng'ekola ki ng'etegeka munnaye nga bakuba drive y'omukolo nga bafuna omulemu omu n'ekitundu nga bwe wamulaba ku bantu kaakati ekyasinze okumalamu amaanyi wano wali eno nsonga nkulu Parliament ya Uganda teyasindise wadde speaker wadde deputy speaker okubeera represented okubala na Parliament yalebye nti byegenda mu bya kifere wadde okusindikayo omwogezi wa Parliament ogenda okubeera ku mukolo okukiike kubanga Mpuuga ali ku level ya commissioner beba nanyini Parliament bagikolera budget era bebasalawo ki ekikolebwa mu house kakati tusobola kutegeka Thanksgiving speaker owuwo tayebo owuwo simanyi n'omusajja bamuyitani ayogera ani bamuyitani Obolo owuwo ne batasindika wadde representative okumanya nti eri yabadde flop Abedi Bwanika bwe yajja mu kamera yagamba tuteeseteese omukolo tuyina ababaka okuva e Busoga tuyina ababaka okuva eggulu omukolo gwa Uganda yonna tutegese obutebe omutwalo gumu n'endowooza nange kennyini natya mpuliriza bulungi gwobala ebivulu omukolo guno gwabaddeko abantu bameka gwabaddeko abantu 1,000 ate abantu 300 byabadde ba Alien Skin Alien Skin yagiramuwa Alien Skin yakoze climax ne momentum for the first time sagala Alien Skin naye omuntu yene yabalira Mpuuga okuteeka mu Alien Skin ne Mary Butter bamukolera kyamaanyi ate Mary Butter yagize n'awunga n'agenda eri mu butebe obukalu n'ayimba nga tamanyi ati nkubulya bino Professor yamukwankwatirako mu gundi egaana ompuya bulungi ekugamba Mary Butter yawuguse n'agenda awatali ki era abantu b'Emasaka mwenna nze sijja kubebaza kuba siri mu mpalala zammwe bamanye ekituufu n'ensonga yava ku levo ya Kyagulanyi kyeyagala ogamba nti Kyagulanyi yagenze ng'akonkona nnyumba ku nnyumba temugenda wa Mpuuga kadima tayimu etuuse nti bannayuganda batandise okwetegeerera Seggona nsunsula mukolo Professor Bajjo yayogera Seggona Oweekitiibwa Seggona n'amala eggobe mu kibya nakola atya yakoze statement n'agamba nti bwobanga bani ate kyosekaji ate katawo nyumirwa yakoze statement n'agamba bwobanga osiimibwa ng'abo abakozesa makabaawo double statement Seggona yabadde ku mukolo n'agamba nti omuntu yenna okusiimibwa bakamaabe balina eddembe okusiima omuntu oyo kati Mpuuga akolerani kuba Parliament teyasiimye teyageze ku mukolo Nuupu teyasiimye teyasindiseyo wadde ekiyenje kakati
Sseggona gwe yabadde agamba balina okusiima Mpuuga babadde bandi ate bannamasaka tebabaddeyo kakati weebuuza akolera ani kankuwa lisaaki omulala waliwo omukulu baguyita Ben Live ogwo omukutu gwa jjajja yagubeerako bwe nalebya omukolo gwa Mpuuga ku Ben Live amaanyi ne ganzigwa Ben Live mukutu gwa jjajja ekagwe Ben Live ke bagumanya abakola ki abagunoonyereza jjajja Museveni kubanga logically Sseggona yakubye Mpuuga Mayinzi nagamba ndi professor ate ndi ku ledi eno y'amaanyi eggwanga abantu bonna kwe bali professor Sseggona nagamba nti bw'okoleranga omuntu akusiima naye tugambe parliament tiyasiimye Mpuuga sipiika teyabaddeyo Tayiwa teyabaddeyo Obo teyabaddeyo kubanga tugambe Mpuuga akolera parliament yandi musiimye njagala otekebule bandisindisa omusigire Nuupu ekibiina kikubanga Mpuuga akolera abantu babiri Tugambe nti akolera parliament na Nuupu yasindise muntu kigonyoma mu Nuupu muntu kigonyoma mu Nuupu muntu kigonyoma mu Nuupu muliriza muntu kigonyoma mu Nuupu bamanyi tebasindise wano onayogere bitakwalaga Julius Katongole Nuupu kale okwejja ku Mpuuga singa Mpuuga abadde akolera Nuupu yandisindise Julius Katongole atatengera naye babayita bajjo mabike yagamba statement ya Sseggona Sseggona agamba nti bakama abo okolera balina okukola ki kakati Mpuuga parliament obanga teyamusiimye ne Nuupu nga teyamusiimye ne bannamasaka nga tebasiimye gwawuliza radio weebuuze Mpuuga akolera ani yabadde statement ya Sseggona weebuuza baani abamusiimye of course jjajja otegedde bulungi kyekugamba otegera bwekadima olwawo okutegeera kakati omukolo guno gwabadde flop of the year nga sewogeza bukyayi bwe mbanjogeza bukyayi mukama nzite wano naye abantu 10 batono bwoyogedde kugaye bwe mbanjogeza bukyayi mukama akole ki bwina ddako bino kambireke kambeko wenkoma wajja kusanga omusajja oyo kasina kyemugamba naye nandikuwadde bwino n'omukolo gwabadde ogutya era nandikuwadde babalaki bajjo kakati Mpuuga abalaki nyiriwe njagala ontwale ebintu bibiri Mpuuga byabala Mpuuga ekituufu ali mukola political party naye nagambe teteka terikiriza gamba nti nvudde mu Nuupu nga toli muki Mpuuga abala ebintu bibiri abala okukola political party abala n'okuddawo ne Kyagulanyi kuba njagala weebuuze gwali ku BTFM kale Mpuuga yayogedde ki what was the essence of the omukolo message ki yabadde mu mukolo kati Mpuuga ali mukola political party ne bamukaaku Bakeni Lukyamuzi bakabuleta naye tasobola kireeta kati because bwakireta kati kitegeeza ava mu parliament automatically ekyokubiri yakozesezza omukolo guno nga bwe nakugamba nti bagaining power okuddamu otula ku ntebe neki naye yakyonoonye kati yali amanyi nti Mpuuga jagenda Masaka abantu bonna babeere kubanga tukkirize tugane kadima politics is all about numbers bantu olita kulimbanga ndaba ensonga gyebogera mubino yabadde yaba corporate yabadde misa yabadde thanksgiving lwaki ogikubira drive nyaga tukozesa logiki mpola thanksgiving lwaki ogikubira drive thanksgiving lwaki ogiteekako abatesitesi ne bagutegeka Uganda yonna thanksgiving lwaki yabadde ekola obulango balanze omukolo gwa Mpuuga nga oyinza okulowooza ekigenda okubeera e Masaka paapa yajja kitegeeza balina perception ya numbers okwelimbika mu thanksgiving ompulira bulungi kyekugamba nti amazima gabadde bwe gati nti it was a political rally a psychological political rally gye bakozesa mu kya thanksgiving kakati baali bamanyi nti abantu basiru kubanga njaga tukkiriza kadima tugaane bannayuganda Kyagulanyi si yabategeerera kati ndaba akavuyo akali emitiiyana nakino Kyagulanyi kankikuwoningire ku BTFM Kyagulanyi toddamu kutumenya kuleeta malebe makalu kuleeta basirusiru esikiriza mbyakwesibwawo nzibiridde mu parliament mu Nuupu kankuwa ekyama mulimu omubaka wa parliament yeebaka ku bakazi bwe bamala okwebaka naye nga bawaka kofira nga bagamugenda kwesimba mu mafulire kadi ewa Kyagulanyi nkiddamu nkyogera ku ledi Kyagulanyi pulogulamu eno ogibaako toddamu kati nalabye Mike ababaka abamu bandibadde basinza Kyagulanyi mukama ansonyiwe bandibadde bavunamira Kyagulanyi kati Mike Kakembo yaani simumanyi nalabye Mike Kakembo wali omumanyi yajja because Kyagulanyi yamuwa kadi ya Nuupu batebandeke bajja because Kyagulanyi nze ndi wamanyi okusinga ababaka ba Nuupu sewaana nze nsi yonna emmanyi tutambule ku street olabe naye kakati waliwo ebiyenje nga mukatuna mugulu binatwala Kyagulanyi nga taata waabyo naye okumanya
bamanyi abantu babi era Mpuuga bafuna abantu Masaka abakaba Nuupu 70% bandibadde bamwegattako babazembeera kakati kyabulabe nnyo okubeera mu kintu nga munonya survival for the fittest nga temulina mutima gwa struggle kubaawo ate ekireeta ekyo kimanyi nina omubaka wa Nuupu gwendaba aleese ebibaka bingi abyambaza obukofiira mbu byagala kaadi president wa Nuupu Bobi Wine this time genda ku ground genda ononya abantu be baagala towa abantu nti bajje mukwano gwange kyekizibu kyaleeta ekikuba Nuupu kati ebibaka byonna bijja bigera kaseera ka campaign ne byeyambaza obukofiira ne bivuma nnyo Museveni ne biwaana Kyagulanyi bibadde nga waluli ate okumanya ebibaka bisiru bijja ebula omwaka gumu okulonda kutuuke olina kyobadde ogeza kyobadde oyingira kyembadde nkugamba nti mulimu omubaka mu Nuupu ng'aleeta abantu kasai akwebakako kubanga alina amaanyi ayogera ne Kyagulanyi ng'agamba gwe bajja kuwa kaadi kati kankuwa example mitiyano y'omulaba n'abako bayinza okukoma ku confusion eriyo sipiika ayagala obwemupi nalabye omuwala nabbosa abwagala sipiika wa district y'Emitiyana ayagala obwemupi nalabye omubaka baagala gyali nalabye simanyi nabbosa n'omunabi Uganda gyali kati n'abakoba wajja okubakubira mu kavuyawo kubanga nje gatukiza tugaane n'abakoba zeyo ku ground ali mukuza abantu ku ttaka kakati confusion osirike naawe tokwata ku konso confusion evaawo nti mu kavuyo NRM wejja okuleetera abantu baayo babbe obululu badde mu parliament this time Nuupu erina kuba more organized kuleeta abantu NRM babbi ba bululu Nuupu erina kuleeta bantu ompulira bantu be baagala bagamba nti bajjo mujje nze sagala kwesimbawo naye abo tebawandiika ebbaluwa mu buwandiike ne bagamba nti bajjo jangu tusobola okubayamba nze kuba mbayamba buyambi sinoonya nnyumba sinoonya mmotoka sinoonya sente banyamba abo nze tulowooza munjagala nnyo okwesimbawo era saagala nze ndi businessman naye kakati balina Nuupu erina okugjamu ebyo ebisajja ebyo ebisuula struggle ebirowooza buffe tuli bamaanyi ewa Kyagulanyi bino nombyogera njagala kaaba kubanga kankuwa example Waiswa Mufumbirwa kikwati naze kwogera byama ondeetera ebizibu Waiswa Mufumbirwa baali bamulekeddeko Nuupu eyo nga balowooza Nuupu egudde emyaka 2 emabega nga Mufumbirwa yatoba ne Nuupu ne Lubongoya ne Nyanzi ng'ababaka bonna baajenga balaba Bobi Wine tekyalina maanyi Waiswa Mufumbirwa ne Bobi Wine ne Nyanzi ne Lubongoya baamala kubalaala y'eruweero ne basooka otambulamu ababaka bonna ne bazuukuka ne bakomawo nti ekizibu kya Uganda bimemba bya parliament byemulonde bitalina mutima gwa ggwanga ekizibu kya Uganda nti buli ali okumpi ne Kyagulanyi amubalako masannyalaze tebayamba Kyagulanyi kukola masannyalaze bamwagalako bwagazi masannyalaze obusiru bwabwe singa bali babeererawo Kyagulanyi ow'Ebukoma Nsimbi n'akunga ow'Emawokota n'akunga ow'Ebbale n'akunga ow'Entebe n'akunga ne bazimba amaanyi ku ground ku Kyagulanyi singa waakabi naye bo bayuza kyekibiina Muhoozi kyayina nti bano bamawanda ababbi era Muhoozi alina tesiti ey'amaanyi kadima nti ensika emulabire ku mawanda ge yakutte omuli w'enguzi nti abafere bonna abakubanga ebicupuli abattanga abantu abali b'enguzi beekwese mu PLU Kyagulanyi probleme naye gyayina nti abantu abamuli okumpi bonna bajja kukweka data diru zaabwe olyeje ne yeyogeza nze struggle ze njagala Kyagulanyi nga kibbi nga kyagala mujjako kaadi kyokka ekisinga okunnuma bano abaana babeera ne Kyagulanyi mu struggle babonaabona bawunya entuuyo nago tebalina kye bafuna kyokka bino ebimalindirizi era agayimbi gonna ndaba agayimbi mbugagenda kujja kwesimba gakoledde kisitwago muwe omuntu asindika ekigaali kukuba ng'abamanyi ennaku yammwe mu mwaka mwe nammwe ebirozi bina Uganda nebina Uganda njabikuba nebina Uganda ngenda kubikuba nebina Uganda tebitegeera muwe omulonzi ate busungu bujja ne bunninya nevaako bwampuliriza ku lediyo londo omuntu amanyi temuddamu tusumbuwa binkubira simu bajjo tuyambe bajja abaana bange tebasoma naye abalonzi nabo tebategeera baleka omuntu ku kyalo abonyebonye nabo amanye ennaku yaabwe nina lozi najja nabaga ngenda kwesimbawo ne bidduma bino si bya bivulu mpuliriza ba mukuseka kadima tetuli mu ndongo tetuli mu kaliyoki nti nakula manyi nkwadde example kati abayimbi batageti waka bino ebintu by'okutunula eggwanga tulina bijjamu omuzannyo kadima abantu baffe byaddala kadima nze singa ndi mugaga naye sente zempa abantu zinnuma omuntu agenda kusaba mitwalo 2 gyakulya ng'olaba ddala agyetaaga naye ng'ate bannayuganda obusiru bwabwe 80% bwe babonyabonya basobola okugaana omuntu alimu omulamwa ne bawa omuntu olw'ekinyumu
otegera buli kyekugamba tikakati bannayuganda mulina okuzuuka namwe temuli baana bato mulina okulonda abantu ab'ensonga ate mufa ku political temudamu kuyonda muyolero nze bajja ayogera nnyo ku rediyo kamuwe wa omuntu agenda okujja mu mbeera embi gwe ne bakuwa oli mulungi osobola okukolera abantu nze simanyi nze sate njagala okubakolera ndekati atoneesibako nabantu nze saagala bintu byabo ogamba webakuwa kandi bebamanyi nga baneegayiridde nnyo kubanga ekizibu Bobi Wine kyasanze yalonda emisota n'aleeta amakebe n'aleeta ababbi b'obusimu kati tebalina mutima gwa struggle. Omukolo gwa Mpuuga nga bogenti yali omukolo gwa Mpuuga it was the flop of the year. Kitegeeza kyeri Mpuuga kitegeeza kyeri Mpuuga politically yategedde waagwa yategedde ntali tukawadde kota ya Kyagulanyi nako okuwana Bobi Wine bagamba munegula wa Bobi Wine saga kumwegulako ze segu ya Bobi Wine segu ya Museveni ze ndi wano mani ame amani independent activist nsabula entalo zonanze rwanda bwomu kati nze kati Mpuuga omukolo kyagufunyemu gwa mutadde ku minzani yalabye ntasobola tali tukawadde kota 1.4 kitege kota kitegeeza najiwandika 1.4 tatu ukawadde kota ya Kyagulanyi omukolo gwatu yambye okupima Mpuuga nti libadde bamulima nti gwe president godda nga bani kamuyita his excellency mu beginning muliriza katono ensobi zake mukwano gwange va mu kamera obogezi bulekere wayiswa zake yatomeddemu enamulabye zake va mu kamera enamulabye akuba abedi zake sibatu bazanya politics ne honorable Baga kubanga mufumbiro ye mogezi w'ekibiina muganda wange zako olumwa papamu ate mwagala nnyo ekyo kyabadde kikyamu zako obanga oli MP tosobola ku addressinga ba MP wano we batuwadde bakyamba na Uganda nagamba kankuyigirizeyo bana Uganda obayige bana Uganda babera ku side ya muntu alinga anyigirizibwa ne bwabera we NRM ne bwabera we FDC nga anyigirizibwa bana Uganda gwe bakola ki baberako kakati ekyo goba bwanika ne Joyce bagala ku kukiiko kituufu bwanika ne bagala tebakola nupo ine ensonga erivide niba mugomedde mu kiseera kyabala bange empalana katoba okuliyetingira bwanika ne bagala sympathy katugweza akabo ojja mu kamera nokatu abagobye bajemera Bobi Wine tebakolera Bobi Wine bakolera gwanga otegera kadi malogika kirimu kati bulojja mu kamera nogamba twabagobye ko bajemera Kyagulanyi obolaga nti Kyagulanyi ze yanga gulumi dictator tibu yatakiriziganya naye alina kumunyigiriza kuba tukiriza tugane Bobi Wine era abantu bagenda okuwa kadi nga badde bawagira Mpuuga omukulembeze tolina kunyiga Museveni yalinganira wakasisi ngalo wakasisi yabonya Museveni munsikole Museveni byakoma yasonyola wakasisi eruzira otegera buluje ngamba nti omuntu bulogenda ku level y'obukulembeze oyina ebintu byolina okwerekereza kakati ekisoba kudda mu buno bupite fights mutugobeza kitufu bwanika ne baga tebatuza nayo meeting neki naye timing mbi ande msoko sirika katono kugambe nti sawa zino Kyagulanyi yakula mu byobufuzi Kyagulanyi no omuvuma ompulya bulungi naye nga oyina omuzinzi gw'abanna Uganda takuvaamu abantu bane mu okumanya nti Kyagulanyi agendera ku maanyi g'abantu Kyagulanyi is just a representative of people muntandikwa wali wagira Mathias Mpuuga naye later wachusa mbera ku mazima ekyankyusa mazima musoka nagamba nze bobuuza bajja wagira kibiina ki bajja wankyuka ndi wabanyigirizibwa bonna nupu si enkyuka bana Uganda bonna bayita mu mbeera embi bakikulimba ng'ekyo era takulimba nga nti ndi wa DP nti ndi opposition nnyo enkyuka kujja okwogera ku bikyamu abakunyigiriza kibakukola yenkyuka nyegamba ejje mukubanga ekintu ekikumbidde Museveni mu mutabe bibiina bya bufuzi ompulya bulungi kakati nze bwe nsanga NRM nga talina ddagala mulago nga nsobola okumuyamba nkola ki bwe nsanga wa DP nkola ki bwe nsanga wa FDC nkola ki kati kyembadde nkugamba obadde ombuuza ki kikunda obuuza ebintu bingi kubuuziza kiki mu kusooka wagamba nti kakati Mpuuga nasooka Mpuuga nga bakamugo bakuba leader of opposition yankwasa mu kunaku Mpuuga bamala okumujjako ba leader of opposition bino ne bijja nendowooza bawalana ki Mpuuga bawalane mala okunoonyereza ku nsonga ng'ekyama ekiri emabega w'oggoba Mpuuga kinene nnyo okusinga $5,000,000 kisobola kwogera ku mpewo wadde bantende okwogera era Kyagulanyi nagamba ne musala omutima gwa Bobi Wine ne mugujjamu ne muguteeka mu public akasajja kagumidde ebintu era ne mukugoba Mpuuga baatesa ne Bobi Wine yava ku nnyonyi kankuwe bwino mayinze ndi profesa wa bwino
Bobi Wine yali bweru amangu ago nalinyirawo ennyonyi najja nayitirawo meeting n'abagamba bannange kino ekintu kigenda tulabisa bwe banaazula nti tulidde enguzi kino ekintu Mpuuga kye yakoze kijagenda ku pate yonna. Bannambooze beewuunya nnyo ne bagamba Kyagulanyi kyatayitagako meeting ya bukubirire. Kyagulanyi ayita ba Mpuuga ayita ba Sseggona mu meeting abagamba bannange tutaase ekibiina kyaffe ensi bwena emanya nti twalidde emiliyoni 5 Nuupu yonna yegenda okukola ki munnange nga bateesa n'Empuuga Mpuuga ng'amugamba kangende njogere ne famire yange ntekeyo ekiwandiiko neetonde n'amugamba Mpuuga okuva bulungi mu nsi ezaakulaakulana Prime Minister wa Bungereza bwe bamukwatira mu musango gw'enguzi yali zayininga. Bw'ogenda kulizayininga osigaleko ba deputy president sikugobye mu mutima mubi wabula nyagatereza ekifaananyi ky'ekibiina kubanga Nuupu ky'ekibiina ekirina okulaga ebikolwa ebituufu. Museveni ng'asonyiwa b'Amongo okulya enguzi ng'asonyiwa Basisi Namujja okulya enguzi nange nja kubangola mpuliriza nti soko sirikade ombuza ande kamaleyo point naawe leka njogere bye nkugamba. Bobi Wine n'amugamba nti kekanafuluma nti Nuupu yeegabidde miliyoni 5 tuweddewo ne bakkiriziganya. Mpuuga yadda ku popopo kutuula nakakundike. Bobi Wine amukubira Mpuuga tiyaddamu kukola ki kukwata simu. Kati Bobi Wine yeeraliikirira nalowooza Mpuuga agenda musokoteekayo ki ekiwandiiko ompulira bulungi. Bobi Wine mu magezi ge nadduka yalina muli haso yali agenda London nadduka ku speed n'ateekayo ekiwandiiko okunaaza emikono gye. Bobi Wine tagobangako Mpuuga mu mutima mubi kubanga tikankubulyo kadima ekyama. Waliwo sage yaliwo nene so ajogera ku radio Bobi Wine yagigumira yali muki Nuupu nga ya causing bwa Mpuuga Bobi Wine yakola ki yagigumira. Kakati n'amugamba kile kinenge kyesigeze mu public ate nga tugenda kuswala kibi nnyo kuba Bobi Wine akola kituufu mpaka kisambuze katono nnyo kamaleyo kino kyengugamba munnange Mpuuga nga bamukubira essimu takola ki takwata Bobi ne kyeyina okukola. Kakati ffenna twasooka kunyiga nkuddamu question gyo badde ombuuza twasooka ne tugamba ne Bobi lwakyanyigiriza nnyo omusajja amugobye kuba leader of opposition n'amugoba commissioner bw'avudde okumugoba kuba leader of opposition ate nakina ne tulowooza nti anyigirizaani kubanga njagala nkubuulire mu bannayuganda baagala omuntu gwe banyigiriza. Nange nensooka nempaka kati bwe nalaba Abedi Bwanika mpulira ekyankya ya Mpuuga bwe nalaba Abedi Bwanika kuba Abedi Bwanika yesi wa byankyukakyuka we basente nendaba Lubega Mukaako nendaba Mabikke awo nenzirayo kumulama kubanga nze nkolera Katonda n'abantu. Ontegedde bulungi nkugamba nze amazima nze sirina mukwano mu bintu by'amazima tulaba ati ntula naye wano mu studio nobba polisi nejja nkuwaayo bwekubi kubanga sizibira kibi omanyi lwaki nze babloga tebankuba sirina kyama olaba nzirane nga nti sirina malaalo katogenda kunkuba ki kitegeeza olaba nkuba case nze noba mwana wange nze n'omwana wange muto mukuba emigolo kubanga tisimwenkanya ebibadde kubanga amazima kyekyobugagga kyosobola okuleka ku nsi kuno nofa nebabyabufuzi omu ani ng'agamba nti nkwatira mukugundu wano gulengire nkwatira mukugundu zeteka kutoyina data Kyagulanyi ensonga lwaki yagoba Mpuuga kuwulira Mpuuga ng'avuddeyo agamba nti twandikyusizaamu kuba pulezidenti wa Nuupu nange nenkwata oyo mu Katonda mu ggulu sigenda kuwolereza Bobi Wine eyo propaganda ekyagobya Mpuuga nkikunyonnyodde. Bobi yalinya na nnyonyi ng'ekintu kiriwe ne bwaliwo obutakkanya bwenkugambye bwe sijja kwogera tekyalimu Mpuuga kwegwanyiza ntebe ekiba kikulimba tebakulimba nga siwolereza Bobi Wine ze Bobi Wine mala obudde nga soogedde musanga lumu na lumu sirina kyenjagaza Bobi Wine wamu naye ndi wano okwogera amazima okugamba bannayuganda nti ekyagobya Mpuuga Nuupu kwetaasa kati singa bibyo byavuddeyo singa Mpuuga tebamuzaako bali singa mutemuga nti Nuupu bali banguzi kadima tugende mpola oli presenter w'amaanyi ku nsi singa Mpuuga tebamuza bali temwandigambe nti Bobi Wine muli wanguzi singa si yali ku miwa gy'abantu bonna singa jukira Bobi Wine kati kankulage Bobi Wine obuzibu bw'ayina alinye ku climax eyawagula yenga basebaggala kadima sirika Bobi Wine sinayogera Sebaggala Besigye omuzeeyi iba ne bana bankubira sebana tiyabatuuka Bobi Wine Sebaggala Besigye Semwogerere balinye ku climax nti okugwa kwa Bobi Wine kwangu nnyo ayina okwegendereza nti buli olinnyo waggulu eri awasemba akantu katono bwe kati kakola ki enkima gyeyongera okwambuka omutino n'okulaga omukele gwayo singa Bobi Wine yasirika n'atadresinga nsonga eno eyo omusajja aliko Katonda singa yasirika bana bankubira essimu njogera ku gundi binkubira essimu
mbadde nkugamba singa yasirika singa kati mwena mugamba Nuupu babbi olowooza singa ati yakikwatira wali munda mu kibiina ate gyali kirigenze public already Sipaya ne Agatha bali babitadde nga ne bwino bamuleese tosobola kunenya Kyagulanyi era buli omu kyayogera bwe yandikikwatidde munda bandiraze nti Bobi Wine akweka obuli bw'enguzi ne Nuupu kutikita okuliko abantu kumpi 4-5 kati tosobola banda babodderangulo gyo bannimba basogera mazima. Okay. Nakuzo omuntu akulaba nakade kino kibaje kikukuta ne Museveni sako zirike. Tuyina generation kati Bobi Wine ekizibu kyalimu. Nti twajiwa omulembe gwa social media gwa mpuliza ku radio. Nti social media tokyali bakulaba kati manyi nti abantu bakulanga oli kwalali obolimba. Ekituufu. Kati Bobi Wine bandi mukututenga akukuta n'abali bonguzi. Wonzi kensonga ya Mpuuga mu dakiika 2 zokka. Kati mpuzi kensonga ya Mpuuga. Nti Mpuuga kyayinza okukola kufirizayo Bobi babaka batono. Asobola kukola alliance. Manyi nagenze ndi professor. Agenda kola alliance ne NRM yenkukutu. Mu alliance eyo bajenga baze kubba bululu. Mpuliriza bulungi wano professor wembanje wano njagala mwena mutekawo logiki. Tumba umba. Bana Uganda muri ku radio beat. Kati bwakola alliance ne NRM state ina amanyi. Okogane bali turning officer, okogane byabakama, ne mu media coverage, ne mu aba DPC, ne mu aba security. Nga Joyce bagala bwe yesimba emiti yana. Nafuna obululu 10 kasaba funa obululu ko babbira ne babobulu ne badda maki kubanga kati kankuwe bwino omulaga otomanyi Museveni ayagala kuleta Mpuuga kuba speaker kubanga yakowa amongi ne taibe wenguzi Museveni mpuliriza nti nze professor ate professor waba nze nakowa bawumba tutu Museveni ayina ekintu kyabala ayagala kukwata Mpuuga amufule speaker wa parliament ngabu taiba yali wa taiwe FDC amongi teyali FDC. Kakati bwakwata Mpuuga namufula speaker wa parliament. Aba kubya amongi ne tayibwa. Nabaletamu omuntu atabaddiki. Kisanja ki? Ku kisanja ekijja. Kakati Mpuuga kyabala. Era abannamaseka mwebale kwebereramu. Muba kumuwa mileage na momentum. Bino byonna byandibaddewo. Museveni yandowooza nti nozo omuntu fayina amaanyi gaaki. Kubanga kati Museveni teri bwe baali mu meeting ya SEC yabagamba Mpuuga mumuleke. Honorable Chiwande ya kingamba from Yalibo State. Yagamba cha Honorable Chiwande. Mpuuga mumuleke. Museveni yabagamba. Yabagamba Mpuuga mumuleke atukoledde bulungi. Kakata tose kati. Nga Chiwanda yake. Ataliwo. Kituida byama. Mpasi nchogedde tuli kumpewo. Honorable Nsonyiwa. Na nchogedde.